Nkalubo Arthur yeegwanyiza okukwatira ekibiina kya NRM Bendera mu kulonda okujja okuva mu bitundu by'e Nakaseke y'omu Maserengeta yatutte Rose Namayanja mu kkooti ng'ayagala alekulira ebifo byalimu mu kibiina by'agamba nti omwami w'ensereko Charles akozesa omukisa gwa mukyala we okunoonya obululu mu constituency kw'ossa n'okkuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Sooka alekulira emirimu gye ewa ebifo ebyo byalimu essaawa eno paka nga primary zimaze okuggwa. Lwaki alina pressure gy'ateeka ku mulonzi olw'okuba ye Rose Namayanja National Treasurer, ate ne pressure eyo n'agiteeka naffe ffennyini abeesimbe mu kifo kyekimu ne bbaawe. Nkalubo agamba Namayanja alabiddwako enfunda eziwera ng'anoonyeza bbaawe akalulu, ekintu ekikontana n'amateeka agafuga ekibiina. N'obujulizi tiyeenyigira mu nsonga z'okulaba nti anoonyeza bbaawe akalulu mu constituency yaffe, nga tulina obujulizi nga tukimanyi era nti amiitinga abakulembeze ab'enjawulo ku lwa bbaawe, ng'era ne wiiki eri baakuba olukiiko ne bbaawe ne bagaba bomba, era nga tulina n'obujulizi obulaga finances nga ziva we zigenda mu campaign agent aba bbaawe okulaba nti bamunoonyeza akalulu. Ono okwogera bino abadde atwalidde akakiiko k'ebyokulonda ka NRM ekiwandiiko ekivudde mu kkooti, era ne bamutegeeza nga bagenda okukola ku nsonga ze kubanga baagala okulonda kubeereko amazima na bwenkanya. Twagala kyandibadde kiyitibwa free and fair election. Twagala bwenkanya, tetwagala muntu abeerenga nga ye mulamuzi ate nga ye prosecutor. Nedda twagala asooka alekulira emirimu gye, then akalulu akaffe kabeerewo, then alyokaddemu okukakkalaba emirimu gye. Mu kwogerako ne bannamawulire, akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Doi asambaza ebyokulekulira kwa Namayanja n'ategeeza nga ssemateeka bw'awa omuntu yenna ebbeetu okwesimbawo. You cannot stop a husband of someone from standing in a constituency. You can't. You cannot even stop my son, Tango Doi, maybe Tanga Collins or Tanga Junior, okay, from standing if he wants to stand in NRM. You cannot. You have to have facts that by standing he is doing this and using his father's office. Honorable Rose Namayanja is a high professional person. She has been in politics longer than me. She knows what to do and what not to do. I want to serve that interest. I want to answer that letter for the benefit of listeners, since you asked. That is a misguided petition. Tanga asinzidde wano n'alabula abantu bonna abajingirira stampu n'empapula ez'obuyigirize okukikomya kubanga ke banaakwatibwa kakubajjuutuka. I want to warn the Bafere who purport to be pressmen. You will not enter here during nomination until we have given you a tag. So it is now my... Ono era alambuludde ku muwendo gw'abantu abeewandiisizza mu kiseera kino. Member of Parliament 584 picked nomination forms by the close of business on Thursday. Woman Member of Parliament, there were 584. Constituency Members of Parliament, Constituency MP 1,112. 1,112. LRC 5, Local Council 5, Chairpersons 312. 312. Special Interest Group MPs, the youth, the older persons, not yet, but will come, the PWDs, 46. Now the total by close of business on Thursday, 2,054. Kinajjukirwa nti okuwandiisa abanaakwatira ekibiina kya NRM Bendera ku mutendera gw'ababaka ba paalamenti kwabadde kwa kukomekkerezebwa olunaku lw'eggulo, wabula akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Tango Doi n'ayongerayo olunaku lumu ng'okwewandiisa ku banaavuganya ku kyababaka ba paalamenti kukomekkerezebwa olunaku lwaleero. Nampima Elizabeth, Top TV, Agocha.